omwana ow'emyaka 9 asobola okufumbirwa. Palamenti ya Iraq erina ebbago lyeyagala okufuula etteeka ng'ekyusa emyaka omwana omuwala kw'alina okufumbirirwa okugijja ku myaka 18 okugisala okugituusa ku myaka 9 nga wano omusajja omukulu ajja kuba asobola okuwasa obutereevu omwana w'emyaka 9 nga kino bagamba nti baagala okukikola basobole okutangira abaana abawala nga beenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Singa bafumbirwa nga bakyali bato kiba kigenda kuwonya abaana bano. Era nga mu tteeka lino omukazi ajja kuba takkirizibwa kunoba okusikira ekintu kyonna oba okubeera n'obuyinza ku mwana gw'abeera azadde. So kati kino kitabudde nnyo abakyala saako n'abalwanirizi b'eddembe abalwanira eddembe ly'abakyala okwetoola ensi nga era kyekiviiriddeko abakyala okutandika okwekalakaasa nga bawakanya enteekateeka eno palamenti gy'eriko. Naye nga mmaliza nkugamba gwanoonya poloti ey'ekyapa entuufu gye batagenda kukuguza ate osanga omulanga yazimbyewo, ojja kunsindikira message ku WhatsApp oba okunkubira essimu kweza ennamba so okuyambako okufuna ettaka eddungi ate nga ttuufu. Kwebaza olwakadde kuwadde okulaba era nkwagaliza ekiseera ekirungi.